Emmanuel Sebunyogi ow'eddembe meya wa division ye Kawempe naye nga wano wendi ndiwo mpiti ebiwera ndi muzzukulu abekobe bajjajja bange kitalo nnyo ekya mukadde waffe mu dakiika 5 ze bampadde sooza nti nsobola okwongera nemalayo kubikwata ku mukadde waffe Abdul Nsereko sebo katikiro natandika ebyobukulembeze nga nkyali muvubuka nze nasooka okubeera kansala w'abavubuka ku lukiiko lwa LC5 nasinganayo mukulu Abdul Nsereko nga ye sipiika nakola naye okumala ebbanga lye lyonna era kubimu kwetasobola kumwerabirako yali ayagala nnyo eddiini ye sebusukumu yali ayagala nnyo eddiini ye era bwe twali tukubagana ebirowoozo kwani agenda okubeera sipiika twasalawo bulungi netugamba nti mukulu Abdul Nsereko abeere sipiika w'olukiiko mu byobukulembeze wadde mwalimu ebimu ebitakwatagana bulungi naye twasalawo netugamba mukulu Abdul Nsereko abeere sipiika kubanga eyali meeya omukulu marehemu Sebagala yali anoonya omuntu anaabeera sipiika we yali anoonya omuntu gw'anaabeera naye nga amwesiga era yamwesiga era yakola bulungi tumukakasa abadde musajja wa mazima mu kiseera kyeyabeerera sipiika nga tuli mu lukiiko bagezaako okuggyako mukulu Sebagala ku bwa meeya nga afunye ebizibu mu Amerika naye mukulu Abdul Nsereko yayimirira n'agamba sigenda kulya muganda wange gwe era teyamulyamu tumujjukira mukulu Abdul Nsereko abadde afaayo nnyo abadde mwesimbu ekiseera kyeyabeerera sipiika w'olukiiko lw'ekibuga ekibuga kyakolagananga bulungi ne division zizonna etaano ezidukanya ekibuga era wawuliranga ekiiko nga zituka tosobola kuwulirayo kantu konna wakati w'olukiiko lwa KCC n'enkiiko eza divisions kubanga enkuŋŋaana zabeerangawo nga atabaganya ekiba kitatambudde bulungi ye mukulu Nsereko gwe twogerako yali musajja akolagana ne banne ne bakulembeze banne ate nga bwati omuntu omulamu nga w'amazima era olubadde okutuuka ne baŋŋamba nti mukulu Nsereko agenze tusitukiddewo ne mukyala wange Margaret Serulegi naye waali awo ne tusituka ne tujja ne tugamba tulina okubeera okubagizako so tufiiriddwa omuntu w'obuvunanyizibwa tufiiriddwa omuntu agatta tufiiriddwa omuntu ow'amazima era nga abaganda bwe tugamba nti ayinza okubeera omuzibu okuzzaawo mu kiseera kino naye katusobe Katonda atugumye tusaasira famire omuganda waffe memba wa palamenti bakulembeze bannange mwenna kitalo nnyo ekya mukadde yaba basooseewo okusaasira bakojjange abejjira emmere olw'okuyibwako kojja omukulu kojja Abdul Nsereko kitalo nnyo kitalo ddala okuva kwa kojja Nsereko dibuddene ne tetulina kyakulikolera naye kikakafu nti buli mulimu gwakozeeko abadde aseetinga likodinga liye yekka okuva hajja Abdul Nsereko bwe yava ku bwa MC obwa emikolo egy'eggwanga mulaba nti abaddawo bafuba bufubi naye tewaliwo yali amugezezaako
emirimu gyonna gy'akoze mu buweereza bwe abadde agikola n'okwemalamu nga ate agikola bulungi. Oba ebyo byakutereezezza, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire, amusonyiwe, amuwe ejjanatul firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Muhammad Matogo, Sebo Katikiro, Lord Mayor, Supreme Kadhi, Wakati wa Femina, Sebo Haji, Kadunabi, Tuwega, Mama Sheikh Mwenda, Eba Imam, Abenyumba eno, ya mukadde waffe yatugenzeeko Alhaji Abdul Nsereko, nga njagala okubalamusa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange Jamilu Muwonge inawe kulikogonizinga mu ngeri ya njawulo. Erinnya nze mugambe salamu eyo gye muwulidde nkyakolera erinnya eddala erya Hassan. Nze mmeeya wa Nakawa mu kitundu kino mwe tuli. Njagala okwegatta ku boogezi bonna abavudde waggulu okutuusa okusaasira kwange eri ennyumba eno olw'okuviibwako omuntu abadde ow'enjawulo mu bintu bingi. Mu bufu bwe bumu njagala okutuusa okusaasira kwange eri Obuyisiraamu, kubanga Alhaji Abdul Nsereko abadde musajja musiraamu ddala ng'ayagala eddiini ye era ng'agigoberera nnyo. Olwekyo nsaasira Obuyisiraamu bwonna okubibwako omuntu wange, ate era nensaasira n'eggwanga. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Okuva kwa Alhaji ayingira mu kyala ekitiibwa Uganda ayingidde ate akaseera kano kukwaniriza wano olunaku luno olw'okwezalira abasaasire Alhaji Abdul Nsereko. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sanze nneeya atuusa obubaka bwe eri abakulembeze abakungayo olwo eragiza Katikkiro wa Uganda byatuuse mwana mwe Sebo Deputy Supreme Mufti, twagala okukwaniriza era tukwebaza okujja okutwegattako. Osanze nze musajjawo mugambe Hassan nze ndi ku muzindaalo nga nange byenjogera mbaka bibake olw'ensonga z'omanyi. Ensonga zonna zetubaddemu luwa zetubaddemu tubadde nga tuula ne Alhaji Abdul Nsereko ne tusaaga ne tulira wamu ne tusekaaseka era okufa kwe tekunkuye wala. Abadde mukwano gwange nnyo nga njagala okufa obufi. Kitalo nnyo nnyo ddala. Abadde muntu amanyi Oluganda, abadde muntu amanyi omukwano, kubanga tubadde n'ensonga nnyingi, emirundi mingi wano mu Nakawa tusabira ono tusabira oli mu dduwa, naye ku myaka egyo ne mu mbeera gy'abaddemu nga Alhaji Abdul Nsereko tatulekerera. Ng'ekiseera kyonna tubeera naye, era ndowooza yakatuyisingamu emirundi nga
tuzange ebiri duwene yasembe ya mwendagulu mu kiwalimu yamisinze looza n'endala emu yabaddeyo alla nsonyiwe yabadde oza nasanga agenze wonna kaseera tubadde naye najja nga musanyufu netusaaga naye n'abirirawo ddala emikono negiggwa netutula naye obudde ne bugenda abadde muntu ow'enjawulo era nze gameya we Nakawa abaddeko ne Alhaji Hon Nsereko twogera ku kigambo jjana okugenda mu jjana n'okusabira bannaffe okugenda mu jjana naye Alhaji Hon Nsereko amazima alabika agenze butereevu mu jjana sijja balimba Alhaji alabika agenze butereevu mu ki tulina kyomwogerako obusiraamu abadde abugoberera abadde ayagaliza abadde wa mukwano eri abantu saba Allah waba wakatono akakanya akatereze butereza agende kujjana Firdausi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sigatenze mugambe Hasani meya wa Nakawa kwaniza ne meya wa Kawempe naye tuli wano mukulu Sero George